Ebimu ku bizibu ebitawaanya abantu abawangalira mu bitundu by'e Sebei kuliko eby'enjigiriza ebizza ebisereba buli mwaka oguyita. Omuwendo gw'abantu abazze battibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko okweyongera n'abantu abaatwalibwako ebisolo byabwe. Kati olwaleero bw'abadde akuyega abalonzi mu kitundu kino ekya Sebei atandikidde mu disitulikiti y'e Bukwa gy'asanze abawagizi be nga bamulindiridde. Abeeno basinzidde wano ne bamuloopera okunyigirizibwa kwe bayitamu okuli enguudo embi n'ebbula ly'emirimu erifumbekedde mu kitundu kyabwe. Have people who have gone to school, they need jobs, and so we play to government that all the time they don't want promise talk and effect sema na kutenda. I'm called Sati Alfred from Sindiri sub-count, Kiamwabit parish, Kutowoi village. Okay. Very clear. So most of the things should not be in promises, should be fulfilled to make Bukwa a day in its peak or sanity. Mu kwogera kwe Nandala Mafabi ategeezezza abeeno nti gavumenti eri mu buyinza ekikola kagenderere okusibira abantu baayo mu bwavu. Ensonga lwaki bannayuganda basaanye okuggula amaaso gaabwe okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Right now our children are not going to school because teachers are saying they are not being paid well. And they have a point, all teachers are the same. Abatuuze beeno era baloopedde Mafabi ettaka lyabwe kw'ossa n'ebisolo byabwe ebyatwalibwa Bakalamojja nga n'okutuusa kati bano tebaliirirwanga. Our cows were stolen, but the government has not compensated us. Mbona ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko kisusse okutta abantu b'omu kitundu kino nga babalanga kutya abantu mu kibira kya Elgon. Most of our people have been victims to war. Most of them have been shot and the government has done nothing. When you try to complain, when our MPs try to push in, the government is just adamant. The shooting of people. The old people have been killing the people, and we have observed a lot. More than 20 people have been killed in National Park as when we are grazing cattle. And bano Nandala abanukudde. We must get firewood from our forests. We must get malewa from our forests. Other people were given oil, for us were given a Mount Elgon. We must enjoy our God, mountain. N'ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe byennyamiza anti buli mwaka disitulikiti eno yesinga okukola obubi mu bigezo ebyakamalirizo ku mitendera gyonna. For the last 10 years we have been doing badly off. We've been ranked among the last 10, but we want to ask the stakeholders, the key stakeholders, to really up the game. Mu kwogera kwe Nandala Mafabi ategeezezza nti singa abantu beeno bamuteekamu obwesige ne bamulonda bino byonna byakufuuka lufumo. I know our life better than anybody. So I come here with a plan for you. I have a manifesto well written which details what we are going to do. Banyuma Nathan Nandala Mafabi yeeyongeddeyo mu disitulikiti ya Kween naye gyakubye kakuyege ate okubatiza abalonzi okumulonda omwaka ogujja. Nze Winitesa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV wano mu disitulikiti y'e Bukwa.